bankwata nga ndaga filimu ng'obudde tebunaba kutuuka basangamu abaana b'essomero basatu mbandi mu kibanda ekyamazima ga Katonda ffe twabangawo ne filimu ezaffe ezo nno zaavangamu akasente akawera baziyitanga blue movie. Media Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Abantu bemulaba wano waliwo omusumba n'omukukutivu onono nga mukimanyi bulungi ntera okukola selection y'abantu abategeera ebyo byenjagala mutegeere so sironda buli omu. Kakati wano mugenda okuba n'entabiro y'entegeera y'ebintu ebikyasinze okuba ebirungi oba leero n'atandikirawa n'esebo nkwaniriza. Wano mu Buganda tubuuza eradde yebaleko sebo. Ono ye Musumba Bengo ebisigadde anaabyeyongerera kubanga musumba naye kanyogera ekigambo lubaale lubaale w'omulamu. Lubaale kyekyeyo naye kantandikire ku Musumba naye kagaye lubaale w'omulamu tasamirirwa. Waliwo ebijja okungobya wano sebo buuza ku bantu twogeremu bye twogedde olwaleero. Sanyuse nnyo okunnyaniriza Mr. Kankaka. Nkwagala nnyo by the way. Amina. Era nkuwuliriza nkugoberera nnyo. Mazima. Era program zo nzaagala nnyo. Nzomanyi okulokoka kirala ate n'okwagala kiba kirala. So nze nga ntadde okulokoka wabbali ate ngonze omuntu ndifaaniwo. Mukama yeebazibwe. Badde sikimanyi. Mukama yeebazibwe. Amina. Nkugoberera nnyo. Mazima. Ebintu byo mbyagala. Ate oli musajja alemera ku mazima. Era osaana kubeera pastor. Njagala olokoke. Gwososo kingamba. Ngwanidde. Ogwanidde. Ngaseeraba. Ogwanidde. Mazima ngwanidde. Ogwanidde okuba pastor because omuntu yenna ayogera ekigambo ng'ali straight. Omuntu yenna ayogera ekigambo nga teyeerya ntamaze. Oyo ye musumba. Obusumba tekitegeeza kubeera mu kanisa. Obusumba kitegeeza omuntu ayogera amazima nga tava kumulamwa ngate ayagala na ensi ye ayagala n'abantu be ayagala abantu bakulembera so ye muntu ayitibwa omusumba. Mukama erinnya linyanjudde lyeri erinnya lyange nze Pastor Bengo David nga nva mu buweereza bayita Victory Prayer Tower Ministry Seguku Katale. Hallelujah. Amina. Nebaza nnyo Katonda kubanga ndi wano era nebaza Katonda kubanga namwoyo muli okutuwuliriza. Mazima. So nsaba muweeye ebirowoozo byammwe nsaba muweeye amatu gammwe nsaba muweeye akadde kammwe katono nnyo naye tukakozesa bulungi ku lw'okuyiga. Omusumba Bengo David aŋŋambye nti nyina okulokoka. Yes. Nze gwe mulaba wano nyina essaala eyansomesebwa mu kigo ky'Abakatuliki bwe mba naatera okwonoona ngyesibako egamba nti neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Nammwe baganda bange nti nyonoonye nnyo. Kakati buli lwempulira nti ebigambo byenjogera nnyinza obikoleramu ensobi essaala eyo ngikulembeza. Omusumba Bengo ono nyina we nnali ng'abantu bamwogerako bagamba ayina ebintu byabakolera ng'ayitira mu kusaba. Kakati ebintu ebyo boogera n'endowooza balimba. Nenjagala mulabe ndaba abikola oba tabikola. Kale no nensanga nti mu kubikola bw'ataabikolera nze. Ndi munoonya ne muleeta muggyeko amagezi ag'enkizo mu kumanya. Naye ate nnyina okumutaganjula ntegeere bamulimbirira oba yabikola. Namusanga omusajja oyo era abantu baasabira ng'ebyaddala ddala bavunnamye okufuna okusaba okwo. Naye nga nnyina ebibuuzo byange bya leero seboze n'omuntu omwami ono yatya abantu tebagambe nti ate oli lere katumuyiseewo then tugende mu bino ku bantu. Mukama yeebazibwe. Amina. Yeebaza Mukama kuba omukisa gumpeereddwa. Amanya yenze Musime Amosi ndi muweereza
mu Victoria Prayer Tower Ministry the national ndi wansi w'omusumba Bengo David mazima nange ntambudde naye nange mpeerwa omukisa kubeera mu katugo n'omulinnya ya Yesu. Ekyaddala newankubaddenga musumba Bengo yakutwala kati nali nyumyamu n'aginadduli nangamba nti mu kika ekyabwe omuntu bw'abuuza ekibuuzo akisobola yakiddamu naye nja bitunuuliza ono by'onaddamu sibimanyi kati nja bitunuuliza aliwa ono bw'obadde oyanjula omusumba Bengo ogambye oli musajja musumba nyina ebintu bye neetaaga okumanya ku basumba ennaku zino kuba ntawaanyiziddwa okutegeera buli ennaku zino kiteeberezebwa nti mu Uganda mulimu abasumba abasukka emitwalo 2 simanyi Katonda ddi lwe yatuwadde manyo ereeta abasumba abapya abafubutuka buli lunaku bwe mba nsovezza n'abagaya nyina essaala eri neetondera Katonda omuyiza waki bwe mba nga mbayisa abafubutuka bakinsonyiwe naye bwe kityo bwe ndowooza onampabula abatudde wano Bengo okkiririza mu ki? Okkiriza mu Katonda? Nzikiririza mu Katonda butereevu nnyo. Jehova, Yeshua, buludde ne okkiriza mu Katonda ki? Nzikiririza mu Katonda yatonda eggulu n'ensi. Yaliwo oyo. Atuula waggulu. Era sinategeera. Okkiririza mu Katonda? Nzikiririza mu Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Katonda yaani? Katonda yaani? Neetaaga okumanya. Yes. Olemeddwa okumbuulira yaliwa. Era njagala kikunyonnyola. Waliyo Katonda Shiri, waliyo Katonda Shivani, waliyo Katonda gye bali. Si bamenya abantu banalowooza mbalumba. Exactly. Katonda yaani? Katonda Katonda tumusanga mu kitabo kya Lubereberye. Olubereberye essuula esooka njagala tusomewoko katono ndyoke nkunnyonnyole Katonda yaani kubanga kirungi nnyo okwogera ekigambo Katonda yennyini kye yayogera. Mpulira. Mukama yeebazibwe. Amiina. Kibi nnyo okwogera ekigambo ekikyo kubanga kakati nganze njagala njogera ekigambo ekiraga kitaffe oba ekiraga Katonda waffe nga kisibuka mu Bayibuli. Katonda yeeyogera kaawo? Yeeyogerako bulungi nnyo mu Bayibuli wano. Mpulira. Era mbadde nsaba tusomewo. Wewa. Lubereberye chapter 1 verse 1. Olubereberye essuula emu nsooka. Olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kungulu obuziba. Omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu ne waba obutangaavu. Mukama yeebazibwe. Oyo ye Katonda gwe tusinza eyayogera. Taliiko kino kye tugamba nti Katonda omunankani Katonda. Katonda eyayogera ng'ensi njereere. Oyo ye Katonda gwe nzikiririzaamu. Simba wakati. Bwe tubadde tutandika oŋŋambi. Oyagala nnyo puroguramu zange. Butereevu nnyo. Za Media Choice. Exactly. Nabuzaabuzibwanga n'akava e Masaka. Neneebuuza ebibuuzo ku basamize. Nembuuza nga twakula nti omusamize abamusamize. Nenkera ku makya nembuuza abasamize bakkiririza mu Katonda. Tebaakoma bukomi kuntegeeza nti yegguludde n'ekigambo Katonda bakimanyi. Naye bansomera ne mu kitabo. Kibagamba nti kitukuvu. Ekyabwe. Era kankuwa erinnya lyakyo. Kiyitibwa Muzaawula. Osomye Muzaawula ekyo kitabo ki? Osomyewa. Kuba osomye sitegeddeewo. Walibanga ojja bigambo Muzaawula. Nsomye mu Bayibuli. Ekitabo kya Katonda ekitukuvu. Ekyo kitabo kitukuvu. Tugende mu maaso. Mu Lubereberye. Bayibuli etugambye nti Katonda
yalaba ng'ensi yeetabudde tabudde nga temuliimu kintu kyonna ng'ekutte ekizikiza n'atandika okuteekamu ebintu n'atandika okutondawo ebintu Mukama yeebazibwe kati nze oyo Katonda eyaddira ensi eyali yeetabudde tabudde ng'erimu buli kimu nga tetegeerekeka nga naffe tetuliiwo naye n'agissaako ekitangaala nassaamu ebibala nassaamu emiti nassaamu omukka gwe tunassa y'oyo Katonda gwe nsinza. Naye Katonda otandika wali ng'ogamba nti Katonda yalaba ensi nga yeetabudde tabudde ate ye ensi yavaawa ensi Katonda yennyini ali waggulu kuba kati wali we tutandikidde olere Katonda ensi agiraba naye yagisangawo Katonda Bayibuli egamba nti Katonda ye nannyini ggulu n'ensi n'okujjula kwayo mazima nga bw'onootandika amakaago n'obeera n'amakaago ne weekanga ku makya ng'olaba amaka tegaliimu sukaali tegaliimu munnyo tegaliimu baana naye nga byonna ate obyetaaga bikole bitya bibeemu kati yaawo ye gw'oyimirira n'ogamba nti awatali munnyo leka njiye omunnyo gukole gutya gujje mu maka gange kati ne Katonda bwe yayima waggulu n'alaba ng'ensi gye yatonda ekutte ekizikiza kati n'asalawo agyawule ku kizikiza agiteekemu n'ekitangaala Mukama yeebazibwe agiteekemu n'ekitangaala teyakoma okwo n'alaba ng'ensi yeetaaga okubaamu n'emiti kasita yateekamu ekitangaala n'agamba kati kanteekemu n'ebibala kanteekemu emiti kanteekemu ebintu ebisaanidde okubeeramu kwegamba n'atandika ogidizayininga nga nawe bw'onoobeera n'ennyumba yo n'ogamba kantimbe akamuli mu kasonda bw'emala okuteekako balubu nendaba nga kyereere muteekewo kapeti ntegedde muteekewo entebe kwegamba n'otandika okudizayininga ennyumba yo esobole okuweebwa ekitiibwa eri abalala bagenda okujja okugiyingiramu ebintu by'oyogera ebyo gw'obitegeera otya ataaliyo tewaliyo Katonda akitekiti Musumba Bengo oli wa mirembe gino era nsanyuse mu nnaku zino okusanga abasumba kubanga zibadde manye ensi egenze eggwawo abali mu myaka gyo abategeera biro kati ebyo Katonda yabidizayininga toliiwo obitegeera otya waliwo ekintu kye bayita revelation okubikkulirwa kuli eri abo abantu abakkiririza mu Katonda oba abantu abakkiriza nti Katonda ye yatonda ensi eno balina kuba ba myaka emeka nedda tekiriko myaka revelation okubikkulirwa tekubaako myaka balina kuba bakala ki tebaliiko na kala tebaliko haiti tebaliko na buwanvu Katonda kasita omukkiririzaamu ye kennyini akuwa obuyinza ku buli nsonga yonna eri mu maka ge nga naawe bw'onoozaala omwana wo n'omugamba nti ono ye mwana wange omubereberye ono ye mwana wange owookubiri kakati bwe mba ŋŋenda okuva mu bulamu bw'ensi eno kino kye njagala okole obitegeera obikkuliddwa exactly si kya buli omu nedda si kya buli omu si buli omuntu abikkulirwa nedda ssebo mpulira era ndi wano waliwo abajja okuntegeera kati waliwo abajja okuntegeera enkya waliwo abanantegeera nga n'omwezi guweddeko mpulira so okubikkulirwa si kwa buli omu ate n'okumanya si kwa buli omu mpulira waliwo n'ekyawandiikibwa supporting omusumba kyayogedde kiri mu Abakolinso ekisooka essuula 2 olw'omwenda Abakolinso ekisooka essuula 2 olw'omwenda n'olw'ekumi egamba bweti naye nga bwe kyawandiikibwa nti eriiso byeritarabangako n'okutu tikuwulirangako n'ebitayingiranga mu mutima gw'omuntu byonna Katonda bye yategekera abamwagala naye ffe Katonda yabitubiikulira omusumba kyabadde ali mu kwogerako kwe kubiikulirwamu nti naye ffe Katonda yabitubiikulira ku bw'omwoyo kubanga omwoyo anoonya byonna era n'ebitategeerekeka ebya Katonda kakati biri bye mbadde nkubuuza byonnyinywere byaliwo olubereberye Bengo ow'emyaka bino omusumba Bengo abitegeerera mu kubikkulirwa si buli kikutegeezebwa
ate kati ngenda kukubuuza bino ojjawo okukkiriza gy'otaali ebyo Katonda ye yabikola omuntu atandika otya okukkiriza yes kale Katonda wali yakola design ye era mbitegedde yes mbiwulidde sibinabitegeera omuntu atandika otya okukkiriza nti Katonda ebyo yabikola Bible yogera negamba nti omuntu anakkirizanga n'omutima gwe n'ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu Mukama yeebazibwe kati kitegeeza nti tosobola kukkiriza ky'otayagala osooka kukkiriza tosobola kukkiriza kati Mr. Kankakanze senga sikwagala sandize wano kituufu twalikoze enteekateeka nze nkuyite wano beko byenkubuuza nojja exactly sandize wano naye olw'okubanga nkwagala kyonna ky'oŋŋamba okukola kasita kiba ku mulamu ogw'obwa Katonda nja kukikola singa nakuyise tukuba amatatu era sandize nandigambye Kankaka oli mukwano gwange nnyo naye ekkubo lyonkwasiza si lyange ebyo bonampitira ku kirala kati kino kyenkuyitiddeko nange nno kinnuma ajala kukimanya obikkuliddwa otegedde ebyaliwo ebyasooka era obirabye okukkiriza kuvaawa onsomedde wali kya kitabo nti okukkiriza kwogerwako nti oyo wabula nze atannakisoma kati nekino kati kyogere bwekiti okubikulirwa okukkiriza kuva mu kukkiriza Yesu ate Yesu ye yatandika okukkiriza kubanga ye bwe yajja yabuulira enjiri y'okukkiriza kati bw'osoma mu kitabo ky'Abaruumi essura 10 olw'e17 egamba bweti kale okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira mu kigambo kya Kristo so kitegeeza okukkiriza kuva mu kuli ekigambo ate ekigambo kya Kristo so kati okukkiriza kuva mu Kristo ono gwakkiririzaamu mpulira so okukkiriza okwo okukkiriza ne kukuyamba ki obikiriza biya ebintu byonna byolaba ebintu byonna byolaba ntegedde nzikiriza nfuna ki ebintu byonna byolaba mu nsi eno byonna bye wali owuliddeko ne byotanawulirako tubiyingiramu lwa kukkiriza tewali kintu kyonna kyogenda kutuukako without okukkiriza nyenyonyola okukkiriza kyeki okukkiriza kyekintu kyosanga kyekintu ekiteekeddwa okwambala okukiwulira munda mugwe because toyina kyosobola kukola nga tonnaba kukkiriza nze olugendo olw'okutambula ogende waffe Luweero natandika okululowoozaako nga wayise omwezi mulamba emabega omusumba gwego bakuzaala banzaala Luweero waffe Kalagala era mama wange watuddawo naalongo babiri David Lutalo bamuzaala Luweero ate bo bali saidi walala kati ate naffe tuli eno owetera bombo noddeeyo munda bayitawo Kalagala kugombolola Kristo gye yakusange gye tuzaalibwa Kristo nno munnanga ate nze nansanga wano mu kibuga wano Omukama wansisinkanira nali ntunda bikajjo mu kibuga omwo nga ntembeeyo ebikajjo ate tolimba saagala kulimba bwe nayingira ekibuga omulimu ogwandeeta wano nze gwali gwa kutunda bikajjo wajja otya najja waliwo mukwano gwange yansanga ekalagala eyo nangamba waliwo omukyala mu kibuga eyo mu Owino bamuyita Babula omulimu gwe gwa kusuubula bikajjo naye ate abeera n'abantu abasobola okutunda ebikajjo bye byaleeta mu Owino Luweero tewalina kyokolayo Luweero nali mba nyina byenkola omuwulira otya atunda ebikajjo ekyamazima Luweero nali sirinayo mulimu guli awo gwenkola nali musajja mulimi nga nerimira bintu byange ate jjajja wange waali kakati bwe nalaba ntemyako genda mu kibuga okola ne mubaka ne mugamba kale katugende tuyingire ekibuga era awa abantu batunda ebikajjo exactly nga n'omusaala gwe ngenda okusasula nali ngenda kusasula ebiseera ebye 15 omwezi
mpulira naye ne ngamba nina okugenda nkola ekyalo sijja kisobola mwaka ki ye 15 z'omugyekyenda gyagulanga emmotoka oba mwaka kibanange omwaka guneerabiddemukko katono naye zaalinako valiyo ko 15,000 kubanga nzijukira bwe nazifuna omulundi gwange ogwasooka nagenda nengulako engatto nengulako empale nengulako essaati ku 10,000 olwo bakusuubiza nti bw'otunda ebikajjo osasulwa 5 nsasulwa 5 omwezi mulamba nentandika okukola nenzija nenkola n'omulimu ogwo nagufunamu ssente nzijukira bulungi nnyo nagufunamu 6,000 ngotereka 5 ngufunamu 6,000 owazimba ekizibu abulamu 6,000 ebbanga no lyetoloola ndoze emyaka gyawerera ddala babula yakuwa omulimu babula omulimu yagumpa omulimu bwe yagumpa nempatikana nentembeeyo ebikajjo ebyeggaali bino ebyokutema ennyingo ng'obyetikka ku mutwe ku kibegabega n'oteeka ku mutwe ne gubuguma n'oteeka ku kibegabega leka tewalina wirubaalo saalina kigaali yakuwanga bikajjo n'oteeka bikajjo nga bakutemera akaganda bwe kati ka 25 n'oteeka ku kibegabega n'otwala n'otembeeyo n'otambuza amaduuka mu kibuga yonna tomanyi woolaga ng'oli akuyita kikajjo jangu temerako kya 10 sibengo abweka kikajjo erya bengo lyali lyavaawo nga waliwo lya kikajjo jangu temerako kya 10 n'amala okitema n'okiwaata ate n'omulinda n'akirya n'otwala ebikuta bye mukama yeebazibwe kati ng'olunaku luggwako baaba ng'otobye mukama yeebazibwe nengenda mu paaka eyo empya nga tebana banagikola by the way ng'osibira eyo n'otunda ebikajjo so novaayo nga mukama akublessinze ekikajjo bakikweranga ku 5 kakati gwe ng'ofuula benga okitematema kiveemu 7 obeere ng'osobola ofunako 10 oba 2 so ebikajjo biggwerawo ng'ofunyeko 10 nga 3 oba 2 so kyakuyamba okugatta ku musaala gwo so kyanyamba ekyo nempatikana nempeza 6 nengenda nengula fridge ekatwe nentandika okutunda amazzi aga5 ago naye nga tembeeya wagasibaga mu buveera aga5 gavira gatya nga tugasiba mu buveera akaveera kati nga ffe twakolayo ensuwa zaffe n'okola sigiri n'oteekako ensuwa neewunya akawoowo n'oyiwamu amazzi gaba gawunya akawoowo naye gaba si mafumbe nga gawunya akawoowo ekyamazima nenenya mu maaso ga Katonda naye ebiseera ebyo byali byakunoonya ki oluvannyuma oyo sente byali byakunoonya sente kuba amazzi ekyamazima tetwagafumbanga kubanga twasibanga mangi naye nga twakozesanga ensuwa gwe kasawa kyamusanga ensuwa kasita ekyamuka neewunya ng'oyiwamu amazzi era nga nze amazzi gange bagagala nnyo bagamba twagala amazzi ga yangooli gawunya akawoowo agafumba ga nsuwa ku kikajjo kati oli kati ni mazzi yes mazzi jangu era nentembeeyo amazzi mukama nanyamba amazzi nengagulamu fridge endala nengagulamu ebintu nengateeka nengakolako emidaala gya chapati mu wino nenkola chapati ng'ate bwe ntembeeyo amazzi gange awo we nava ani yakuwanga business idea ndowooza Katonda yali ku bulamu bwange engeri gye nali nsiibudde mu kyalo nti no ngenze kola ssente kati ebirowoozo byange byonna byali ku ssente byali ku mirimu nkuriyetingawo nti emirimu egimbeezaawo so nenfuna obulamu obwo kati bwe nva mu mazzi mukama nnyamba ngenda nfuna ssente nkola ekibanda kya firimu enateete ntandika okulaga firimu era nze obulamu bwange bwonna obulokozi bwansanga mu kibanda kya firimu olingayo wagamba nti nze nali malaaya omwami ono namujja ate mu bwenzi ekibanda kya firimu Katonda ayinza okuyitiramu exactly mukama nsanga mu kibanda kya firimu n'akuyita yes oba osooka nze ndowooza eno ndowooza yagambye abantu abali nti bingi okubuuza oyinza okulowooza nti no sitegera naye kambibuuze nze nyina endowooza nti nsooka kufuluma kibanda kya firimu nennaabako nentegeera neneetonda mukama n'alyoka mpa assignment twala otasobola kusanga mazima yayita nabbi Elisa yamusanga ng'ali mu kulima mpulira n'amugamba gwe jangu ngobere
n'alekayo byala alina Katonda nga wakisa yasanga Matayo muwooza ng'ali mu ofiisi ali mu kuwooza n'amugamba gwe lekayo jangu ngobere n'asanga Petero ne baganda be nga bali ku nyanja bali mu kuboha n'agamba mujje mu ngobere so Katonda bw'aba n'akuyita we wali engeri gy'ategeeka Katonda batuli ku mukutu gono wali omuntu Katonda gwasobola okusinkanawo n'alokerawo oyinza kubanga wakava n'omukola ekibi awo n'owulira eddoboozi ligamba kiveeko kubanga Katonda ayita Sawulo yamusanga nga ali mu kuba agenda kunoonya abagoberezi ba Kristo abatti nga akamala kutendesebwa ensonyi ninga Kayini bwe yamala okutta Aberi neekweka bwe mpulira eddoboozi lyamuka neekweka wali mu kibanda obulokozi buno gye bukusanga gye bunsanga naye kansooke ngende wali ku kibanda olwo okoze ekibanda nkoze ekibanda ekya firimu nziraga bulungi nnyo era nalaganga emipiira gyange nalaganga firimu exactly mukama nga atandise okukola akasente nkajja mazzi nvudde mazzi so nentandika okukola ekibanda kya firimu nentandika olaga firimu kati mbandi olunaku lumu bankwata nga ndaga firimu ng'obudde tebunaba kutuuka basangamu abaana b'essomero 3 baali batugambye etandika essaawa 6 etteeka olwo lizzaawo bagamba kati nze natandika ku ssaawa 3 nakedde nze njagala kuki sente ntandise abasirikale ne bajja ne banjoola ne bantwala mu kkomera bwe bantwala mu kkomera abakazi abaali babuulira enjiri ate be bankima mu kkomera mukama ngamberedde mulungi nfunye omanyinza obulamu bwange okuva emabega yonna nze nga ntya nnyo okuzza emisango kubanga nali bwomu nazaalibwa omwana ogwo mu maama wange mu taata wange kati bwe nzaalibwa omwana omu nakula ndi musajja munaku nnyo nga nina ebizibu bingi nga nina akatengo nti bwe bankwata ne bantwala mu kkomera teri agenda kunnonayo kati neewalanga nnyo okukola ebibi neewalanga nnyo okwetaba n'abantu emisango tegimanya nnyumba era bakusiba naye abakazi abo ne bajja ne bannonola kati bwe bannonola ne bagenda kati bakomawo baŋŋamba lwaki tolokoka mbagamba naye nze obulokole Katonda mumanyi era nga nze ngenda nensabaana ndi mu Katoliki era ngenda ekiro tewali kyanjawulo kati lwaki ndokoka naye mba nyingidde mu kibanda eddoboozi ne likomawo mu nzi ne liŋŋamba wuliriza abakyala bano baali bagenze ne mbayita ne bagamba mukomeewo okulokoka kutya nandikyagadde mujje munnyinyonnyole so ne batandika okunyinyonnyola obulokole ne babimbuulira ne baŋŋamba bava ku Winners Chapel International Kampala jangu ku Sande otukyalireko ekyamazima ga Katonda nagenda ku Sande kubanga waaliwo emmotoka za bwereere ne ŋŋenda bwe natuuka mu kkanisa omwoyo yampambirawo gwe yali tamanyi Katonda mwoyo wamutegeera otya nawuliranga wano we nteekeddwa okubeera omwana omuto atamanyi masanyaze bwe gamukuba ategeera atya nti ono omumeme naye bwe amala ogakwatako ategeera ati bwe gamukuba ategeera nti amasanyaze gakola gatya wali tonalokoka gakuba yeetaaga kumanya wategeera otya nti mwoyo yakukiseeko kati mu kiseera ekyo nawulira nga mpambiddwa ensi endala kati mu kuwambibwa ensi endala nakibuuzaako bannange ne mbabuuza bannange ne bwe nnyingidde mu kyaki muno mpulidde obulamu obw'enjawulo mpulidde obulamu obulala mpulidde nga waliwo ekimpambi ne baŋŋamba oyo mwoyo akusseeko awo nange nenkibayinga nti waliwo mu nsi endala omwoyo akolera mu nsi endala yanziseeko era okuva olwo nenyweza obulokole siddangako mabega sigwangako siseererangako mbadde mu bulokole paka kati kati mpezezza emyaka 19 ntambuza bulokole ekibanda wakiggala kati bwe nkomawo bwe mala okulokoka baŋŋamba bali be nali nabo abambuulira enjiri nti tosobola ate kubeera mu kibanda ate n'oddayo mu kkanisa kubanga njagala okubuulira kano kankayiseewo oba n'okajjamu okajjemu mba ndi mu kibanda ekyamazima ga Katonda ffe twabangawo ne firimu ezaffe ezo nno zaavangamu akasente akawera baziyitanga blue movie ng'ezo tuziragako olw'Essande kati ekintu ekyo
bwe baŋŋamba nti tosobola kubeera mu kibanda ate n'ojja mu kkanisa butufu n'enkiraba nga ebintu bye mbadde nkolera mu kibanda tebigwana ate kuddayo mbeere mu kkanisa kiri kye nagambye nti nze yemanyi nti ndi mwonoonyi bwe bampita naye kweka kati okiwulira muli mazima kuli kubadde kwonoona kati okuva olwo ne ŋŋamba ekibanda kye lwaki tewagoba bulumu bino osigaza omupiira baŋŋamba tosobola kubanga ekyamazima abantu abali mu kibanda banyiiza banakuwaza boogera ebigambo byotasobola kuziyiza so ng'era tosobola kubeera mu ebikolwa bye bakola gwe wabireetedde okuba munda omwo kati nga sisobola kuddayo mu kibanda ekibanda n'enkitunda kibanda we nakitunda n'enzirayo ku kyaki kati nzirayo ku kyaki omuntu atalina mulimu naye njagala kukakasa esente zonna ze nali nkoze mu kibanda mu firimu zonna zaggwawo waliwo omusumba simuvumirira yateranga okkuba enkiiko oba enkuŋŋaana ze ennamuŋŋoona era ng'alina ebipande ebinene ebigaa nti va mu busibe simumanyi linnya lye naye nze nakwata ŋŋombo va muki ate sirimba nti simumanyi sikikwese wabula nze manyi omusumba va mu busibe jjojjo wano mba ntinkisa n'abasamize nga baŋŋamba nti yakutte ekkanisa n'agibawa kubanga azzeeyo era ategedde nti geno madiini g'abazungu enzikiriza ye kati agitegedde era ekkanisa yagifuula bufuuzi esabu ekibanda lwaki wakifuula ekkanisa walididde ekibanda nojja mu TV n'oleeta wotaali enjiri n'etandikira kati nze njagala kwogerako katono ku kiri kyoyogedde okukola ekkanisa teweeyita abantu abasinze okukola ebintu ng'ebyo ekkanisa baali baagala kugifuula nga bizinensi yaabwe so bw'ebanga bizinensi yo ojja kugikola kyonna ky'oyagala bw'ebanga bizinensi yo ojja kugifuulamu kyonna kye weetaaga naye bw'abanga Katonda ye yakusisinkana tosobola babegamba nti omusana tegusobola kwegatta na kizikiza tegusobola era ekizikiza bwe kijja kati saawa zino engeri gye tutayina mataala kamera ekoma wano tukoma netubanga byetwagala okwogera bingi nnyo ate era nga birungi tukoma wano kubanga ekizikiza kikoze kitya kize naye omusana ate bwe gujja ate tukola ebintu bingi ebisobola n'obutavaawo era tusobola n'obutavaawo so tosobola ekizikiza tekyegatta naki tekisobola kwegatta na musana era ekizikiza we kibeera omusana tegusobola kubeerawo kyova olaba bayibuli egamba nti Katonda n'akola ekiro n'akifuula ekizikiza ate n'akola emisana n'agufuula omusana kati kyogamba nti abo abakola ebikolwa ebyo aba yakola bizinensi aba yakola bizinensi ye kankubuuze musumba David essebuku gy'olina ekkanisa era w'osinziira okubunyisa enjiri kino kyokola wafuna otya okukkiriza kuba oŋŋambye abakyala bali ekibanda okivuddemu tolina mulimu n'omulimu guweddewo kati osalawo otya kaakati kuba guno oŋŋambye abakola ekkanisa si bizinensi si business osalawo otya okuleka bizinensi ogende mu bitali bizinensi ate obifuula obulamu bwo ŋŋambye 19 era mbifudde obulamu bwange bwonna kino nkijja mu kusoma batugambe nti bwogera n'osoma olina kukola kuba bulungi sisobola kukola decision neneegoba ku mulimu nengenda nkolere bwereere kifaanagana mu busuubuzi kyoŋŋambye olesudde omulimu okkiriza toyina mulimu wabula kati ogenze kubuulira kigambo actually nno sigenze nakubuulira kigambo wabula ngenze okuwuliriza ekigambo waliwo ddiini bibiri byanjawulo nze nali mukatuliki nnyo wali mukatuliki ng'era tosobola kunzija naku bukatuliki omuntu okukkiriza mu Katonda alina okusooka kuba na ddiini okukkiririza mu Katonda kubanga tosobola kisoboka
bwe kiri kubanga tosobola kukkiririza mu Katonda nga tomaze kumwagala oba nga tomaze kumutegeera. So kati lwaki omuntu akkirizanga kubanga already nga bw'okyogedde nti nze emyaka gyange ginkakasa gityo okubanga nsobola okubanga nzikiriza kati naye njagala okitegeere nti mu myaka gyange emito nti nalina eddiini gye nalimu kubanga eddiini ye yansookawo kituufu eddiini nagisangawo nange nalina okukkiririza mu ddiini eriwo nensooka ngigoberera naye bayibuli egamba nti okutegeera oba okumanya okutegeera kuva mu kuwulira gye nagenda ntegeera n'okusoma ekigambo kya Katonda ate nategeera nti ekkubo lyendimu siri erinzikirizibwa okubaamu. Bwe bakutwala entambula yali ey'obwereere abakyala bano bakututte eri oŋŋambye omwonoonyi omuyise Bbengo oli omukadde bwe yayingira wano Mwoyo n'amukako njawulira wakati we enjawulo kyeri wakati wa Mwoyo n'eddiini. Bayibuli eyogera n'egamba nti kuba bw'oba walina eddiini walina okuba mutukuvu ate oŋŋamba eri wayingira ensi empya wasisinkana Mwoyo njawulo kyeri waawo. Bayibuli egamba nti abaluŋŋamizibwa Omwoyo be baana ba Katonda ate ab'eddiini ate ab'eddiini bosi baana ba Katonda. Nedda ab'eddiini nze sijja kubagamba simanyi sijja kubagamba nti si baana ba Katonda naye oli ku kigambo kiri Bayibuli kyegamba kubanga abaluŋŋamizibwa Omwoyo be baana ba Katonda. Kati omuntu yenna akkiririza mu Katonda aluŋŋamizibwa Mwoyo so taluŋŋamizibwa tteeka kubanga Bayibuli egamba nti Yesu bwe yajja yagamba nze sizze kuggyawo mateeka naye nzize okugalongoosa naye inze ebintu byonna bye munaakolanga binaabikoleranga mu Mwoyo. Kati ffe tukkibwako Mwoyo Omwoyo ava mu ggulu bw'akukkako akulonda. Mukama yeebazibwe. Era njagala osome mu kitabo kya olaba Omwoyo wa Mukama bwakka kuki ku bantu Omwoyo wa Mukama akukkaka atya because oyogedde wali nti Omwoyo akusisinkana atya n'eddiini njagala kulaga nti Omwoyo bw'akusanga kubeeruweero ŋŋambye wali mu Katuliki tegeeza walina eddiini nalina eddiini ate wano wajja oŋŋambye Mwoyo bw'akukkako wayingira ensi empya eyalina eddiini nali musuubiramu eri ensi ate gye yalaba oluvannyuma. Kakati kyekyo kyenkugamba nti bw'obeera mu ddiini obeera mu tteeka. Waliwo n'akantu ke njagala ontegeeze obadde osoma ebigambo okubijja mu kitabo ekitukuvu kitegeeza nti awo bwe mbisoma mbitegeera ebigambo ebiri omwo si tteeka oba oŋŋambye omuntu taluŋŋamizibwa tteeka aluŋŋamizibwa Mwoyo naye ebyo ebigambo galinga amateeka eryo si tteeka kino kigambo kya Katonda. Kakati ebyo si biragiro bya Katonda. Nedda bw'obeera n'omwana wo nagambye luli nti bw'obeera n'ennyumba yo waliwo ky'oyagala ennyumba y'ebeere era n'abaana b'abanaaba abagunjufu abanaaba ab'omugaso mu nsi y'eno e Uganda nga bw'oli Mr. Kankaka oli musajja wa mulembe oli musajja kwegamba ensi gwe yeenyumirizaamu olw'emirimu gy'okola kitegeeza nti gy'ova baakutrayininga bulungi. Mukama yeebazibwe. Senga baakulekera ensi ekugabane wandibadde tokola mulimu gufaanana bwe guti senga oli mu birala nnyo naye ekitegeeza nti Omwoyo bw'atukkako tubeera tuluŋŋamizibwa okuva eri Katonda. Kyova olaba Bayibuli egamba nti nze Katonda tagalantinga ku muntu yenna nti ono yekka y'anaabeera kino. Kati ate dda twali mu ddiini nga tosobola kuyimirira ku kituuti gwe bw'obanga tomaze genda mu kigo okusoma teekebwa n'okubaako amasomo agawandiikibwa edda. Naye kati kye tulaba mu Uganda kye kino kyennyini Katonda ky'ayagala eky'obuli muntu okumukkiriza ate amukozese. Mwoyo ali mu kkanisa yokka. Mwoyo ali mu kkanisa tolina osobola kumujja walala. Otegeera Katonda asigenze mu kkanisa osobola kisoboka kubanga kiwulikika nti
gwe bwagenda nga nzibayo ebigambo ebimu mu lugendo olwo lukufuula omusumba Bbengo ng'ova mu Bbengo oŋŋambye wayingira ekkanisa mwoyo owulira nsobola okufuna mwoyo oyo nga specifically sigenze mu kanisa kizibu kubanga omwoyo bamukusabira n'akukkako owulirizayo nekino Katonda ali buli wamu Katonda ali buli wamu naye lwaki kati tuzze wano lwaki tusazeewo mu bifo byonna ne tulonda kino bwe twabadde tulonda mu mutwe gwange mwabaddemu ekiŋŋamba tinja kwetaaga ekifo ekigwanidde omusumba okumbuulira ebigambo n'emitegera nga sitaataaganyiziddwa ne tujja ne tutuulawo twasazeewo tubeere awantu awakkakkamu we tunaasobola okwogerera ebigambo bino nga teriyo kitutaataaganya mazima kakati tosobola kubeera na mwoyo ng'oli mu kifo ekirimu okutaataaganyizibwa kyova olaba nkugamba nti omwoyo ojja kumusanga mu kkanisa ate mu kkanisa ey'obulokozi oŋambye ebintu bibiri babigatta babigatta obulokole si ddiini kati wano kitawaanya nnyo abantu obulokole si ddiini kati kijje ku nze ndaba abaana nga bababuuza what is your religion tekama mu bonage si ddiini obulokole si ddiini era mukama waffe bwe yajja wano yagamba kiki nze sireese ddiini naye ndeese obulokozi mukama waffe si ddiini era ekitabo kino kyolaba temuliimu yadde ddiini nti omuntu anasomanga nti nabanga mulokole manya nabanga musiraamu nabanga mukatoliki nabanga mu Seventh Day nabanga musamize ekitabo kino kyogera ku bulokozi obuva mu Kristo Yesu tekirambika amateeka ga ddiini nedda tekirinaako we kikuteerako tteeka era bayibuli ekitabo kino kigamba nti omuntu tomukakanga okulokoka tokolanga ki tomukakanga okulokoka omukolera omuntu muleke mubuulire akkirize n'omutima gwe ayatule n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu newankubadde ng'ekibuuzo kino naali kikubuuzizza lwe olulala naye engeri gye kiriwo kankikubuuza waliwo omusumba omu gwe nawulidde ng'agamba mu ssaala eyabadde ey'akayirimuko nti mukama wange bano si baakulokoka balabebo ayina kategole y'abantu byadde ayogerako nti bo si baakulokoka ye yakirabye atya abadde mutuufu bayibuli ekyogerako Yesu yagamba ababe endiga ze zimuwuliriza zimanye eddoboozi lye naye amanye eddoboozi lye ate n'ekirala Yesu yajjira abantu kati ffe tumanye nga musumba bwayogedde nti tukkiriza mu Katonda wa Aburahamu Isaaka ne Yakobo kati be bajjajja baffe kati ffe tuva mu abo kati Katonda ku lw'ekisa kye n'ayitira mu Pawulo ate Pawulo n'abula enjiri eri abamawanga naye si buli muntu yenna nti alirokoka wali Katonda bye yateekako balirokoka so Yesu agwagamba nti abatakulwanyisa abo babo naye abakulwanyisa si babo kubanga ne Yesu yali mu nsi yagamba nze ndi mu nsi naye siri wansi naamwe timuli bansi mpuliriza nnyo omuntu by'aba ayogera bajjajjaffe Ibulayimu nani ne Isaaka ne Yakobo jajjange kanka ke kaliisiza agwawa kati fo mukukiriza yes jajjange ayinza kuba jajjawo naye mukukiriza ffe tumanyi jajja waffe nti ye Ibulayimu okukiriza kubanga yebava obulokozi ne Yesu gy'ava Katonda yatonda ensi n'atonda abantu n'atonda n'ebika byonna bye tulimu naye abantu bwe bayonoona Katonda okwagala okwefunirayo abantu nga babe yalonda Ibulayimu n'amugya mu kika ky'ewaabwe musumba Bbengo kankubuuza naffe Katonda yatutonda nga tatuwogerako wali
gwe tajja kwogerako naye akwogererako wali mu Ibrahimu Jacob na Isaac mpulira wakwogererako kubanga byebika mwe tukola ki mwe tuva badde mmanyi agamba ati kati olunaku olwokusatu nentonda Abaganda wali mukukkiriza watwogererako mukukkiriza wali watwogererako badde mpulira ng'ekitabo ekyandeka ebbalya nebuuza nze ngwawa nedda kakati njagala okulaga kino kimu kati wano tetulina Obuganda kati nga tetunnaba kuba Baganda twasooka kuva mu lubu lwa Ibrahimu Jacob na Isaac kati bwe tujja wano twasanga Obuganda naawe tomanyi Buganda gye bwava naye wabula bwe wazaalibwa n'osanga owesanga oli wano ate nga taatawo ne bamuzaala wano wekanga ofuuse Omuganda kakati ne kino ffe tuva mu lubu abakkiriza naye abatakkiriza basigala nga bantu ba Katonda naye nga si baana ba Katonda n'okubatambala nga bazzukulu be oba baana be ensonga lwaki Katonda banga tugamba waliyo Isirayiri nsi ya Katonda kati ffe naffe abakkiriza mu Yesu kati naffe tuli mu layini eyo naye wali ensi ate wali abantu abalala ng'Abachina ng'abaki naye tosooka kola nti baana ba Katonda bantu ba Katonda naye si baana ba Katonda bantu be Bayibuli egamba nti Yesu bwe yajja bonna bamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda abatazaalibwa musaayi na mubiri wabula abaazaalibwa omwoyo wa Katonda kati yeffe abamukkiriza abawa obuyinza okufuuka abaana abasigadde bitonde basigala bantu be kankubulireko ne kwekyo olaba kati Mr. Kankaka omusajja Omuganda teyabalirwanga baana kati njagala kikulaga lwaki ekyavaawa lwaki teyabalirwanga baana ekyaleeta ekyo nti ne mu baana abaabeeranga mu makaage mwabeerangamu abatali babe ate n'abakuliza wamu n'ababeera nga bakula bamuyita taata kakati si buli mwana akuyita taata nti gw'omuzaala kati ne Katonda bw'atyo bw'ali bw'oba toyatudde linnya lya Kristo aba si yakuzaala abakukuliza mu makaago naye nga toli mwana we naye DNA ye ye bano abakkiriza Yesu Kristo DNA ye kukkiriza exactly DNA ya Mukama Katonda kumukkiriza wanga tumukkiriza bukkiriza kumukkiriza kasita omukkiriza kyovola bagamba nti abantu mubalekete mubakakanze kubeera kitaabwe nfuna ki bwe mukkiriza ofuna obulamu obutagwawo ogenda mwana wa Katonda naye neebuuza ekiva mu kukkiriza nfuna ki kakati njagala kulaga kyofunamu nze nava Luweero nga ndi mwavu nga ndi munaku n'ensi temmanyi najja kutunda bikajjo ntunza amazzi agataano ensi temmanyi wenjogerera kati bwe nakkiriza ye olw'okuba ensi n'okujjula kwayo bibye yatandika okunfuula omwana oba nafuuka omwana mu nsi ye ate omwana tebamuziyiza takoma mu mulyango takoma mu ddiiro ne mu kisenge akola atya era bw'ayingira mu nnyumba ekisenge kya taata takikonkona asindika busindisi lugi kubanga mwana kakati omwana aweebwa obuyinza bungi mu nnyumba eyo ya kitaawe kati nange Mukama nampa obuyinza nenfuuka omuntu saawa zino ndi ku TV Katonda muntegeera omusumba David Bengo bakatonda bali bameka Katonda ali omu era Bayibuli ekyogerako bulungi yes nja kuwa n'ekyawandiikibwa nkyekengedde ekyo yes Katonda ali ogu wali mulala teriyo mulala kankubuuze yes nyina mko wange tutera okutuula ne twebuuze eddiini egaati Katonda atonda mu kifaananyi ki yes Katonda atonda ffe yewente kituufu yatutonda ffe mu nfaanana eno ye yatonda ente era yatonda n'ente n'enseenene byonna n'emiti kakwendowooza mbadde ndowooza Katonda atufaanana ye waffe waliyo n'omute eyatonda ente nedda waliyo n'omuseenene buli ekirina enseenene oba ogenze mu bikatonda naye si Katonda kuba neebuuza
oyo yennyini ayina fashion omuli ente omuli embwa omuli embuzi zindoze ebitonde byonna bino bakatonda wabyo ngo ono goyogerako ye waffe fenna ali omu kusomera kyawandikibwa olw'ebyo kyogera olubereberye essuula emu 26 Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga byonna ebyomu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli kyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye, mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera, omusajja n'omukazi bwe yabatonda n'ebiri byonna. Owulidde yagamba naye yabitonda naye nagamba ono katumutonde mu ngeri yaffe. Omanyi nyina ekibuuzo kakati Katonda gw'oŋŋambye ali omu kankikkirize ate wano mu ngwenensi bw'ogenda n'osoma waliwo amadiini agasukka mu 4,000. Musumba Benga, are you trying to tell me oyo Katonda omu ate yaleeta amadiini 4,000? Yes. Lwaki go gali 4,000 ku Katonda omu? Katonda yatutonda ng'obulamu bwaffe yabuteekamu okuyaayaana. Bw'abuteekamu okuyaayaana y'ensonga lwaki olabanga ebintu bikolebwa mu ngeri ey'enjawulo. Ekyo kiri mu butonde bwaffe, kiri mu musaayi gwaffe, bw'atyo bwe yatutonda. Senga yatutonda tuli awo nga tetuyaayaana. Olinga ŋŋamba Yes. nti amadiini ffe tugatondawo. Exactly, kuyaayaana kwaffe. Olinga ŋŋamba bwagazi bwa muntu amadiini okuba amangi. Kwe kuyayaana kwe yatutondera okubaawo nti omuntu bw'obanga watondebwa Katonda kitutonda nga tulina okuyayaana ate nga okuyayaana kwaffe tekuli limite tekukoma kulina okuba kati tufuna okuyayaana okupya. Exactly. Kati y'ensonga lwaki olabanga amadiini mangi naye nga Katonda asigala ali omu. Yes. Amadiini ago galina n'entegeera gye gategeeramu Katonda ez'enjawulo ezimu nga n'ennambika yaazo teri mu kitabo kitukuvu ekyo. Bo bali babijjawa. Bayibuli etugambye ffe Bayibuli gye tukkiririzaamu etugambye Katonda ali omu. Era mu kitabo Bayibuli ekyogerako oba mu Kuva egamba nti temwekolerangayo bakatonda abalala. Nze ndi Katonda omu ate Katonda ow'obuki ow'obujja. Mukama yeebazibwe. Yakitegeera nti abantu basobola okuyiiya ne beekolerayo bakatonda babalala because twakirabako mu Kuva nga Katonda gy'abaana ba Isirayiri mu nsi ey'e Misiri abantu bwe baalabanga waliwo okulwisibwa batandika okwetonderawo bakatonda abaki abalala. Ate n'okwongereza nayo ku kyomusumba kyayokwogera Katonda yatonda omuntu mu ngeri ya Katonda yamuwa obuyinza obusobola naye kwetondera kw'ebibye kubanga kati ng'ekyokulabirako Katonda si yatonda zende simu zitumu kwogerako naye yawa omuntu amagezi n'obuyinza naye nga waliwo ebintu byasobola kutonda mu magezi ge kubanga bw'osoma mu Zaaburi essula 8 olw'okutaano olw'okuna egamba nti omuntu kyeki gwe okumujjukira oba omwana w'omuntu gwe okumujjukira kubanga wamukola okubulako Katonda okubanga Katonda. Kitegeeza kati naffe tuyinamu obusobozi muffe obusobola kutondako ebintu nga Katonda. Kati ensonga lwaki abantu bamala ne beetonderaku Exactly. naye Katonda pulaani yesigala eyo muntu sisobola kitondawo Katonda n'akitukuza. Mpozi kyosobola kutonda n'akitukuza kino ekyotondera mu kwagala kwe. Naye ekyeddiini kati oba ogenze mu kusinza ate bw'oba osomye mu Kuva nga Musumba bw'ayogedde okuva mu essula 2 olusooka kutuuka ku lwokusatu katusome owulire 2 olusooka n'olwokusatu egamba bw'eti Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna n'ayogera nti nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi y'e Misiri mu nnyumba y'obuddu tobanga ne bakatonda abalala wendi. Kati eryo etteeka tolwakanako togamba nze lwaki sitandika. Musumba Bengo yaŋŋambye wali Katonda ayawula nsi eno bwe yagirabanga yeetabudde n'ayawula enzikiza n'ekitangaala. Naye ekizikiza kitutwala njagala nnyo naye omanyi nsaba okutegeeza abantu abali eyo nti
waliwo ebintu ebitandise okwonooneka mu nsi ne ntandika n'okubaako ebibuuzo bye neebuuza ebiseera ebisinga bwe neebuuza ebibuuzo noonya abasobola okubinziramu Musumba Bengo taabeere walumu kuba bye neebuuza sinnawezaako na kitundu kimu ku bingi bye neebuuza ne bye munambuuliza nga mulabye pulogulaamu eno naye nnyina ekibuuzo ekisembayo ndi kulaba olulala ebirungi biggwa byokya wali olabye Katonda tetumulabangako naye Katonda tumulaba okuyita mu kukkiriza ne mu kigambo kye kubanga neebuuza bwe nzikiririza mu gwe sirabangako temumulabangako kankuwe ekyawandiikibwa nzikiriza ntya mu kye sirabangako soma ekyawandiikibwawo mangu ekyamateeka essuula 4 egenda kutandika ku 15 owulire etteeka lyawa abaana bikula Bible mangu ekyo nkyebuuza tomulabangako oli munnaluweero kati wajja e Kampala tusoma ekyamateeka essuula 4 15 egamba bweti kale mwekuume nnyo kubanga temwaraba kifaanani kyonna kyonna ku lunaku Mukama lweyogera nammwe ku Korebu ng'ayima wakati mu muliro mulemenga okwonoona ne mwekolera ekifaananyi ekyole nga kifaanana ekintu kyonna ekifaananyi ky'ekisajja oba eky'ekikazi ekifaananyi eky'ensolo yonna eri ku nsi ekifaananyi eky'ennyonyi yonna erina ebiwawaatiro okubuuka mu bbanga ekifaananyi ky'ekintu kyonna ekyewalula ku ttaka ekifaananyi eky'ekyennyanja kyonna ekiri mu mazzi wansi w'ettaka era olemenga okuyimusa amaaso go mu ggulu n'olaba enjuba n'omwezi n'emunyeenye ly'eggye lyonna ery'omu ggulu n'osendwasendwa n'obisinza n'obiweereza Mukama Katonda wo byeragira amawanga gonna agali ku nsi waggulu gyonna kati okusinziira nga bwekyowulire Katonda tuwali ekifaananyi kyonna kyeyagamba abaana ba Isirayiri bamusinzemu kati tosobola kugamba n'ogamba nze naalabako Katonda naye asobola kulabikira mu ngeri yakubikulirwa n'ofuna ekirooto n'akolaga n'agamba nze Katonda nga bwe yayeraga Musa yamulabikira mu kisaka ky'omuliro kati Musa bwe yalaba omuliro ng'ekisaka nga kikwata omuliro kati Mukama n'amubikulagana amaaso ag'omwoyo Musa n'ategeera nti ono Katonda nsobola okumulaba engeri y'emu gye wamulabye kisoboka kubanga kitufaanana engeri gyakulabikiramu kubanga twali taza abamulabako nenkuŋŋaanya bataani bonna ne bankolera description nenfuna na sketching finally nenfuna foomu ya Katonda tekisoboka kubanga Katonda buli omu amukyalira mu ngeri yanjawulo nkutegedde bulungi tulabye wali Pawulo ng'agenda okuyigganya abaana ba Isirayiri abantu ba Katonda Katonda amukyaliramu kuba kigo amukuba kigo n'amugamba onjigganyiza ki ajidde mu ngeri kumulaga maanyi kyokka ate tulaba Musa amusanga mu kisaka ayasa muliro n'amugamba jangu wano oba ontegeera bulungi nnyo exactly so abantu Katonda omusisinkana mu ngeri yanjawulo ekyaddala nsaba okutegeeza abantu mwenna nti gubadde mu musango gwange obutakamula bigambo bingi Musumba Bengo naye kaakati kambasuubize nti waali wano nyina bingi bye neebuuza buli lwe naatakulanga omutwe jja kujja wano mubuuze omanyi Musumba Bengo yatundanga bikajjo yava Luweero yatunda amazzi yagulako firiigi yalagako ku Blue Movie Mutarevu nakyo kibagambe yalaga ku Blue Movie maamusiba abakyala baamunona yabagaana ate n'amaana agamba naye mujje emyaka kati kugenda gigenda kuyingira 20 ng'aweereza kali yagambye yatuuka ekiseera talina mulimo ate nakkiriza okukola ebitaliita ssente kubanga ngambye ekkanisa bugifuula ebyenfuna eyo gwoba gwogyeteereddewo ndikubuuza omuntu afuuka atya omusumba ndibuuza enjawulo ya faaza omubuulizi ewaffe tulirewo wakatikisimu ajja tusomesa eddiini
ayawukana n'ate atubatiza Yes. ayawukana n'ate atikira abafaaza Yes. atikira abafaaza ate nze tankwatako guli gwoli wali okusigibwa kw'abalwadde wali atuno ogwakola ki agukola ntandise okutabulwa paapa yajja wano emyaka gyedda twalina ebifaananyi n'anywegera ettaka lya wano yali nywegera abana ekyali kikolwa kirungi paapa lwava mu nnyonyi amavivi kuki mpulira mu bayibuli nyina ebibuuzo bye neebuuza mukama katonda bw'agamba Musa nti jjamu engatto kubuuze mu kitabo kiki bwe zijja mu kyaki ate mubeera mu ngatto kati neebuuza mu amateeka agammwe muŋambye ebyammwe bimukola bivaawa nate era abantu nga bwe nabagambye sisobola kusubwa dakiika eno tubyogedde naye mpaayo eddakiika osabira abali ku vidiyo. Amina. Oneyanza nnyo Mr. Kankaka naye nga sinaba kubasabira leka njogere ku kagambo kali ke wabadde oyogera eryo muweereza munnaffe ke yagambye nti nsaba mbasabira n'asaba obubi essaala oba teyagisabye bubi bano si baakulokoka bano si baakulokoka naye ndowooza ffe tetulina kumusalira musango because Bible egamba nti bonna bantu bange era ffe tuli bakulembeze baabwe okubalaga ekituufu so si kubakolimira okolima si kwaffe era nze ngenda kutwala essaala eno okusabira taata waffe n'okusabira kubanga tumusaamu ekitiibwa mukulembeze mu ggwanga lyaffe lya Uganda ate mukulembeze mu bwakabaka bwa Katonda so tetusobola kumuyisaamu maaso naye tusobola ate okumuwabula era tusobola okwogera ku kiwabula kubanga ndowooza baganda bagamba nti ne gw'ozadde akubira engoma n'ozina so tuyinza okumugamba bwe tuti nti abantu abo bonna tubasabire essaala ennungi kubanga ne Yesu Kristo bwe yali ku musaalaba teyasaba bantu bano baamukola bubi okufa wabula yabagamba basaasire kubanga kyebakola tebakola ki tebakuba ku lino yes gwe kyuse ddala oteekewo okubwe so ne bw'obanga otuse yes gukyaliwo ogwabakube ku lino yes gukyaliwo ojja kwetaaga a lot of time to convince me naye ojamala okitegeere so nze nsaba taata waffe nti ne bw'otuuka mu kaseera ak'okunyigirizibwa ak'okuteeka ku kisenge ako akaseera Katonda mwali agenda kulabisibwa kubanga era embeera zonna tulaba abaana ba Isirayiri nga Mukama abajja mu nsi y'e Misiri bayita mu bizibu bingi waliwo ennyanja emyufu naye tebaakaaba maziga eyali abakulembedde so wabaawo okukakkana n'owulira Mukama kikyakugamba eri abantu abo so nebaza Katonda ku lw'obudde buno bumpeereddwa Mr. Kankaka thank you so much nebaza Mukama ku lw'obulamu bwo nebaza Mukama ku lwa famire yo nebaza Katonda ne ku lw'abakozi bonna b'okola nabo ate ntwala omukisa guno nebaza Katonda ku lw'omusajja wo abadde atukwata ku kamera omulimu gwakoze era Mukama akwenya omukisa so nebaza Katonda ku lw'akadde kano akatuweereddwa so njagala ogolole emikono gyo tusabe essaala ffe tuli bantu naye Katonda yasinga okututegeera so bwe tuba tulina ensobi yonna gye twogedde twetaaga tuwabula era twetaaga okuwabulwa kwammwe mu Katonda tetujja gamba nti ffe abazze wano ffe Mukama bawadde omukisa ffe tumanye ennyo era ffe tutegeere ennyo eby'obwakabaka bwa Katonda nedda naye tukkiriza naffe okuwabulibwa so nsabira golola omukono gwo bw'obanga oli eyo ng'oli mulwadde ng'olina embeera mw'oyita ng'olina ekiseera ky'oyitamu waliwo okunyigirizibwa kw'oyitamu nkusabire Katonda ono ali mu ggulu asobola okukola yawonya omwana w'omukazi n'ayogera bwogezi kigambo omwana abadde omufu abadde alwadde n'awona nange nzikiriza Katonda embeera yonna gy'oyitamu mu bizinensi yo mu mirimu gyo abantu bo mu famire leka Katonda ono ayinza byonna akusisinkane mu linnya lya Yesu Bayibuli eyogera n'egamba tulikwatanga ku balwadde ne bawona abalema ne batambula abazibe b'amaaso ne bazibula ekyo ekigambo kikyakola paka ne leero nsabye omulwadde ali ku kitanda awone nsabye bizinesi ebadde erwadde ewone nsabye emirimu egibadde gitagadde gitwerere mu linnya lya Yesu oyo gwe badde bagoba ku mulimu nga empapula zo baziteese nga bamaze n'ozisayiningako nsabye akawungezi ka leero ng'olaba purogulaamu eno Mukama akuzeeyo ku mulimu gwo mu linnya lya Yesu mbagala nnyo
era mbagaliza omwoyo wa Mukama abeere nammwe n'ekisa kya Katonda ate tulabagane ku mulundi oguddako. Ebirungi bigwa byokya. Ono ye Musumba Daudi Bengo oba David Bengo. Erinnya ndiganda wazza si bwe yali ngambye kandowooze nti nno bweti bwendikoze libadde tu. Fannington Kasagga yabadde mu production yeno, director wabyo. Kakati nze mbadde wano okusoya n'okusengeka.